Bw'oyita ku luguudo lw'e Masaka n'otuuka ku stage ya Mitalamali y'Empigi tolemwa kulaba abantu abaddusa kasooli ne gonja ebyokye ku mmotoka osobole okubigula. Kati mu bano mwe muli n'omuvubuka Abdulrahman Sekajugo gw'oyinza okugamba afuuse ensonga ku ssomero St. Bali ku Ddembe SS n'ekyalo kyonna okutwalira awamu. Mu bigezo ebyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo yeetiise banne ku ssomero lino bwe yafunye obubonero 5 ne B4. Geography, an A in mathematics, an A in physics, an A in chemistry and a B in biology. Ebigezo bino abakulu b'essomero lwabaguddemu 5 tebaalonzezza batambuliddewo butereevu okutuuka ku stage omulenzi ono w'atundira kasooli bamuwa amawulire gano basobole n'okujaguliza awamu. Mu kwagala okumanya ennyo kwa Abdulrahman tumubuuzizza olugendo lwe mu by'okusoma n'okutuuka okutunda kasooli ku kkubo ku myaka emito. Awatali kutwekwekerera atutegeezezza mbu ng'atudde ekibiina ekyomusanvu ng'amaze okufuna first grade n'obubonero 4 maama we yamutegeeza nga bw'alina okutuula olw'obutabaawo nsimbi zimwongerayo. Kati maama waliwo yaŋŋamba ndowooza kibiina okusooka n'entuulamu kintu ekyo kijasimu okunnuma nti nsooke ntuulemu baganda bange nabo basooke bafuneko we batuuka. Ekinnuma ne ŋŋamba naye sirina kyensobola kukola mu bulamu bwe tulabika nga tubeerawo. Nga basala amagezi ne nnyina kuwa gye bagenda okujja ssente bagezaako emirimu egy'enjawulo. Maama n'agezaako okuyiyayiya emirimu okugerako mu kibira eyo okufunayo ku kyaloko tuze ku bantu naye nga akatale tekavayo akasomero ate nga ne bato bange. Nga bamaze okukkirizibwa ku stage eno ne babawa n'ekifo wano ekyaddako kwali kukola kutuuka kuwulira bubi ng'enjogera ennaku zino basobole okunoonya ssente z'okumuzza ku ssomero. Kuzira ku myaka gye yali emyaka 8 kokola nga n'emyaka obulamu bwe omwana yenna ayinza okwagala okubeera mu mbeera ayinza okukusantakufunako naate tekyevumira nnyo Katonda osanga yekikole nalina okuyitamu n'okuyiga ensi. Nga bamuwadde ekifo ku St. Bali ku Ddembe SS okukola yakwongeramu amaanyi waakiri atuuke mu siniya ey'okuna. Oluusi embeera yatabukanga ng'ebyokugenda ku ssomero abaalina okubyesonyiwa olw'okumugoba buli kiseera ku ssomero olwa ssente. Ogoba sometimes n'omulindo banga like week nga tomulaba nga akomyewo naye n'olaba nga oluka badikosa kati ne bataddeyo n'omuleka. Ngesinga kukola esonyiga ezimu nina okuddayo n'enkabalinga ate nga ntuuka olusiina sinde olumu sisomye nina okumunyayo kase olw'omukaaga n'olumu basoma nga atukeze manina okubeera kale ekyamazima bwanyigirizamba. Kyokka ng'atuuse mu siniya ey'okubiri Abdulrahman yeewaayo n'atuukirira bbaasa n'amunnyonnyola ekizibu kye ng'ensimbi bwe zibeekubye empya ewaka. Ye yaneesonga nga tamutene batandika n'agamba bbaasa leero ngenda atandika ttaamu naye sinnaamuko kasente kujja kunkola otya. Nemugamba nti nedda tofaayo kuba already nali musanzeeko wano ku stage ng'atunda akasooli ne mulaba engeri gy'abanga omuntu nga mukozi ng'ate asoma kuba ne basomesa be baali batandise okumbulira nti tonnamu omwana ali na potential. Kati yagenda okuŋŋambako story ye ng'already nga nze ku mutima nagitegeera mugamba nti kati omanyi kye tugenda okukola bwe jangu nga wooli tutandika okusoma. Baasaba essomero lino ng'amaze okutegeera ekizibu kino yatandika obutamugoba nga n'oluusi lw'abamaliridde amugobe agenda okumusanga ng'ate yasomesa banne n'akwatibwa ensonyi n'amuleka. N'empisa sometimes ne mu prep waliwo yafunangamu ka chance n'ayingira kugendayo mu kiraasi omusangayo ate lw'ogenze nti oba okyeke kugoba ogenda okwesanga ate yadisikasingira abanne kulakabuzi kati nga gumuzadde sometimes kyokola obeera nga gatamulabye. Wano abasomesa bonna nga bamaze okutegeera embeera ye nga ne maama we amaze okwogerako n'omukulu w'essomero akaseera k'okugoba school fees we kaatuukanga nga ye bamutunuulira kyamuli anti nga ne bw'omugoba okimanyi bulungi nti gy'omusindika teri yadde 10 kuba gw'ogoba yakinoonya bwe batyo ne bamuleka n'agenda mu maaso n'okusoma. Ng'omuntu ateera ng'omuzadde nawulira nti yali asubwa kinene nga taliwo ate ng'era ekina kye kyali kinsuuza singa akola ebigezo okola ebigezo ate n'abigwa so ne tusalawo nti ajja abeerewo waakiri ebyokunoonya ssente alibirabe etya naye asome ne banne ate aleme kufiirwa byonna. Olw'okuba baali bamanyi watundira kasooli ne gonja ku stage nabo nga buli lwe bayitawo bafuba okulaba
nga bamugulako waakiri afune ekikumi kyatwala awaka. Buli ayita ku stage, we have to look for him, we have to support him and we buy stuff from him. Ngera tukimakinga point okuwanga tutubuuza kasita tutuukawo okukuba nti wali kiki, you call him, you hear what he's saying. Ne bayizi banne bamwenyumirizaamu ku ssomero wadde nga bamu basooka kumusekerera olw'okutunda kasooli ne gonja ku kkubo, naye gye byaggweera ng'ate yabayambako mu kibiina. Nga wazeemu tumusanga yatya kasooli gonja ng'abeera awo nga naffe niwe tuwumula ne tumusangawo atuwaayo kasooli, oba nga tugenze mu fiidi wakabwezityo tumusanga ne tumugamba Abdurahman soko tuyambeko kati tunnyonnyole wano ne wano ki. Naye Abdurahman yadde muyizi nnyo mulungi ng'alina empisa, abadde one of my best friends in that class. Era performance yenze nganze is not a show I expected it. Maama wa Abdurahman Shifa birungi atubulidde nga mutabani bwe bw'ayagala ennyo okusoma, kyokka ng'ensimbi talina era ng'okutetenkanya kuno kwonna kulaba nga waakiri mutabani we asomako. Yebaziza Mukama olw'omwana we okukola obulungi, kyokka agamba gy'akoma okukola obulungi naye gy'akoma okweraliikirira anti nga tamanyi kikyakozzaako, nga kati wano wasabidde abalina obusobozi okumudduukirira. Sente zitufuna tezisobola kumutwala kale nensaba abalina oba bamasomero nga basobola okutuyambako kubanga nekusoma kwagala tulanga ali mu bitabo tubedda nedda. Emotional upbringing tugirekere mama kuba mufaako bulungi, naye alina baganda be, he has a loving and caring family, naye yeetaaga okuyamba financially, kwegamba abe n'ebitabo byonna byeyeetaaga, uniform biki, kwegamba era omwana omuvubuka bwe yandyetaaze. Bo abakola ne Abdulkarim ogw'okwokya kasooli ne gonja ku stage beenyumiriza munnaabwe olw'okuyita obulungi. Mama alita kasooli, omwana n'addusa kasooli ne basobola okufuna olufiisi n'asoma ate nga kyakola akyagala okusoma. Mwana mulungi wano bukyanga bajjawo owezezaawo emyaka egiwereza naye tayumbanga kulaba abantu balina abaana bakola ki akati nze ebintu bye nimpaliza okuba nti jja negyasoma negyalaga negyaliraga singa agenda bwati nasanyuse. Mu butuufu naawe ali eyo bw'ofumintiriza ennyo woli awo olina eyakukwatako okutuukawo, nabwe kityo olw'amagezi n'okukola kwa Abdurahman tekwandifudde ettogge singa obeerako engeri yonna gy'osobola okumukwasizaako n'asobola okweyongerayo n'emisomo gye.